Nantume bamuwakanya mbu toyina kino limba toyina inze mwoyo w'omufu ng'amagulu pia bine bifumbe enva nti ye pia nyaba. Oye Senga Justin Nantume naye nga bantu bange on a serious note Senga Justin Nantume yatukoledde YouTube channel kwagenda okubeera nga asomeseza emisomo gye gino. Kale nkugamba nti genda ku mukutu gwa YouTube ateekamu Senga Justin Nantume nanyinizo ogenda kuba omulaba. Nsaba osubscribing omanyife atulina omuze tetukomentinga tetusharinga ekyamazima oba toyagaliza munno kati ebyo byebintu ebitono byosobola okubeera nga okola fenga twerekereza ne tubanga tubakolera ebintu bino kale nkusaba nti weerekereze commentinga sharinga likinga mwoyo w'omufu ng'amagulu pia bine bifumbe enva nti ye pia. Bwe muba mugenda mu kazannyo weeteeketeeke ng'omukyala. Funayo akagoye akala kagazi kesiresa kalinga tawulo kosooka okwalawo awo mu baagiro. Mu baagiro awo n'omugamba sweetheart bakuwaana buno naawe obutobya buno obulengera buno ogenda butobya niwewaane ne bwe gaba tegaliiyo. Kituufu Senga Justin Nantume ayongera otubangula baana bawala butya bw'okwatamu omusajja butya bw'oteekateekamu omusajja naye oli n'akwata mwana wa munne ng'alinga akutte amenye ekikajjo ng'alinga agenda okutta obusi kale we butyo otuuse eswizi ne bazanya n'omuleka nga yenna ebintu bibi binadde weebite Senga Justin Nantume bino byaze okubeera nga atuteekateeka butya bw'okwatamu mwana munno butya bw'omuteekateeka butya bw'omuyonja n'ava mu kisaawe ng'ekyamazima talina kisaawe kirala kyayoya kubeera nga agusambiramu. Yoyo Senga Justin Nantume asomesezza ku migaso gy'enkumbi. Buno naawe obutobya buno obulengera buno ogenda butobya niwewaane ne bwe gaba tegaliiyo. Laba nnoono omutiisetiisa agambe nti bwenzigiridde ono n'amalako naye. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe n'omutandikako taata kulika ekkubo munnange ndabira wa munnange eyo gy'obadde omuliro gubadde mungi hani munnange bebi nsaba onsonyiwe omuliro bagubadde mungi munnange nsonyiwira ddala taata munnange kulika olugendo ndabira wa obulidde obuwonvu n'obukko panange kyo kibadde ekiti ekisaawe kibadde kiriya mu bulamu kinyongeremu okooki. Okay. Ejo gye gimu ku migaso gy'enkumbi naye baana bawala abamu tebagimanyi ekyamazima atambula n'eggundi akasawo waba agenze kwawo agenda n'akasawo nga mulimu lipstick yekka naye okuteekateeka munno nti waliwo bannaffe bano bakaggwa dakiika 2 agudde eri naye akugamba ti singa oba omutereezeza bulungi n'omubikka n'omuteekako ebbugumu oba oliawo oyinza okwesanga nga mu ddakiika y'emu eyo omupiira gukoze eki guzzeemu ne gusambibwa. Yoyo Senga Justin Nantume kaliddala owange by the way y'omu ku bakyala abasinga okwagaliza nze jaasi kino nkitestifyinga mwaka 2019 yakola kinene nnyo okulaba nti nfuna program kadongo kamu ku Dembe FM wadde abakulu ndowooza tebansiima naye neebaza nti kati bangoberera balaba byenkola ku Facebook, YouTube ne TikTok. Mwami Katmos wanyima akalimu naye ekirungi ongoberera oba oliawo wanyooma. Naye nga Senga Justin Nantume bw'atyo agezaako okubeera nga ateekateeka baana bawala butya ate takomaawo ne mu programu z'onoosangayo naffe abasajja era atukwatako ekyamazima bangi
nga tebamanyi butya bw'alina akwata munne ye bw'akeera n'awulira nga musajja munne amusabye otuzzi ng'alina ennyonta nga munne yataabuukira ate alina ensulo ng'abuukira agyekubamu pap kwe kusanga nga ebizibu tubisanzeeyo bingi. Kale yoyo Ssenga Justin Nantume mbasaba tumugoberere ku YouTube. Ku YouTube yaguddewo omukutu kwagenda okubanga akolera ebintu ebyokubeera nga atusomesa. Ffe bangi tetwagala kubeera nga tuteeka tofaali ku bannaffe naye nze babaguliddeko Ssenga Justin Nantume nanyini jokulagenda yeegolola mpola nga yeegolola okwekananga n'akagoye akajjako nga mutandika nsonga ndala. Eno mu kisaayi kya Kadongo Kamu sisuubira nti waliwo asobola okumwebuuza. Ssenga Justin Nantume ogenda kumujjukira mu luyimba 1994 enjawulo y'abafumbo. Ye yali omukyala ow'omukyalo. Oluyimba olwo yaluyimba ne Lord Fred Sebata era yali omukyala ow'omu kibuga ye omugenzi Rebecca Namale. Kati olina ky'obuuza ku gundi ku Ssenga Justin Nantume? Be baana abaali abazinyi mu kibiina ky'amatendo promoted singers era nga yayagalwa nnyo omukulu. Era okusinga omukyala Pros Nanyiti Sebata oba Pros Nabigumira ye yali nfanfe w'omukyala ono era Jas ayogera lunye nti ekyamugobya mu matendo kwali kwagalwa Lord Fred Sebata nti era omu yatuuka ndowooza n'alowooza nti ono alina afeya ne Lord Fred Sebata ekitaali nti naye ekitono ekyo bubbamufu bwe bwamwagaza era Jasi mu nfunda eziwera omuwulira nga yeebaza Lord Fred Sebata nti oyo ye yanfumbiza n'okunfumbiza nali nkyali mwana muto nga siriimu akyasa ebiseera ebyo n'atugamba abali muno abasobola okwewasa mwewase woba olina omuntu ebweru genda akuwase oba genda ofumbirwe. Kale weebityo we byali okubeera nga agezaako era mu nteekateeka eyo Justin Nantume kwe kubeera nga agenda afumbirwa omwami gwe bayita Kaweesa. Gwalojja mu mboozi ze olw'embooko n'ebintu ebirala era alina oluyimba lwe yamuyimbako oba luyita obugumba simuze wemba seerabidde lwe luyimba olwaleeta Justin Nantume. Kale mukyala muyimbi owa Kadongo Kamu omujjukire mu luyimba muzaaleko ebweru entobazi lunyumira nnyo lunyumira nnyo n'ennyimba endala mpitirivu. Kale bantu bange Be Easy Hotel and Bar be batuteekamu ssente bali wali ensago genda obeere nga osanyusa ku bulamu. New Subs Fashions eyegenda okutwambaza nga tuli mu nnaku zaffe ziri enkulu ne mu wano ogenda ku pata ogenda mu ofiisi ogenda kubeera nga osanyukako genda ofune engoye ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Alua Park ayisa Wilson One Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ku mukono gwo ogwa ddyo lyeryo New Subs Fashions. Kati Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ba Adene Boarding Arts ne Sciences Vocational nayo zo baziteekako amaanyi. Twalayo omwana neebaza buli omu asobodde okumpuliriramu n'atwala omwana ku Kikaya College and Vocational School. Ate era wootuuka noonya director Mwami Mubiru Charles mugambe nti Muzungu David munnange gwe ndabiddeko ng'alanga essomero lino n'abantu bano abalala benkolagana nabo bagambe nti Muzungu David gwe ndabiddeko enteekateeka zino. Kale mubeere bulungi mweraba temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel eya mwanyinanze Ssenga Justin Nantume nanyinizo. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze. Ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.